Kino ekitontome tekisesa kuba tekiwemula. Lindako naawe kyefungule okitende eddalu. Tekikupeeka ssente naye tokiseera engalo. Tekikoona muna waŋŋano tokikuba ejjinja. Oba kirinda ky'okwemoola kifune abakisinza. Kino ekitontome kyansobera kyesiba ku mpisa. Kirowooza kirifunamu ki? Kyewunza kireke. Eno ensi efugibwa misege, miyayuna baffere. Kimalira biseera mu kkerere. Kigende kiyige omulimu gw'emikono. Kino ekitontome tekisesa kuba tekirimba. Tokirinda kwanika buziina obwo kyabulya. Kiwe n'abanene mu gavumenti kikkutire ddala. Lwaki olowooza nti kyabula? Kisiba ku siteegi. Kyandiba kinoonya mubeezi olwo kinnyuke. Ow'omukwano kirina mutwe bambi kiwuulu. Mwagala kukirondamize okisongamu olunwe. Laba ate bw'okikutte mu liiso litonnya masanda. Abamu ekitontome mukitya nga lyanda lyokya. Ekitontome kisembeze ewuwo omanye gye wava. Kino ekitontome tekisesa. Kikaaba, kifeesa. Kiteesa kukyusa ggwanga kyokka tekyeyagala. Mu kibuuzo oba kitamidde bakyongere endeku kiryoke kiseese mu nku kyeyokye nga mulaba. Kikutamye kati mu kigeye mbu kyakula amakudde bambi tekirina na maanyi kukuggyawo otudde. Oli wa ddembe okufujja singa tokinyumirwa. Ekkalaamu gw'ozingulira kati nno tereera nga bbinika ku masiga bw'oba wazze kuyiga. Ayagala enseko bikusaze nazivaako ndi magujja. Kino ekitontome tekisesa kuba kyavu. Kyesiba ku kutontoma abasinga ne mukikyawa. Kale teweewuunya kukisanga nga kyogera kyokka. Tekirina mikwano gya ddala gyagenda ne mukoka. Singa nno waakiri kirokoka kiriddamu essuubi. Weebale kukijubisa nti kyakabi. Kizzeemu amaanyi. Kizzeemu n'okwerogozza nti bika ebikijjidde okuva mu mpewo ezikunta. Ddala okiyitidde mulimu oba oyagala kukirunda. Kikyetakulira. Kikyetakula omutwe kiyiiye engeri y'okwebbulula.